Buterevu nkwaniriza nnyo mulabi ofu omulungi wa Delta TV njagala okubuzaako nga ngamba nti ogamba otya ssebo ogamba otya nnyabo nkyebaleka ate gye mukoze olunaku olwaleero kasubire nti munange tebayisiza bubi nze Nasali Lydia muzzukulu wa Mugema program ebintu bizibu byabadde bitya abaffe tuli kuki n'ebiringa ebyo mumunsabye namunoonyeza era ne muleeta bamuyise Sheikh Umar amalala amanya gesigamanyize eyo lyemanyi wabula agenda kuba atubuuzaako akweyanjulire ate atubuulire erinnya Sheikh Umar Sheikh byebiki abatali basiraamu atabitegeera bulungi bingi nnyo betugenda okwogerako olunaku olwaleero ne Sheikh Umar mubadde mumulabira ku sayidi endala ate sayidi eno ali atya byonna byogenda okulaba mu programu ey'olunaku olwaleero Sheikh Umar. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwiga no mpola Islam ngendele. Naam. Obulambuga baki. Ndi bulungi. Ngera bondaba. Kulaba. Ebibaddewo byonna. Kansooke mbuuze ku bantu bange. Soko babuzaako. Alhamdulillah summa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Umar omusomi w'edduwa okuva Nansa na Masitowa ku Ngabo stage. Kyaliwo nga bulijjo. Ole na kyali Nansa. Naam. Byonna bwe mubadde mujja mu biraba. Kirungi twebaza Allah kubanga tulina aya mu Qur'ani egamba nti oba aya egamba nti Allahu qadiru ala kulli shay'in. Amakulu gaga kigamba nti Allah ye mugera yagera buli kimu. Bwe weekoona akagere gamba nti alhamdulillah yuqaddara Allah. Bw'ofuna ekyokulya n'olya nogamba nti yuqaddara Allah. Era enjala bw'onoonya ekyokulya ne kikubula togenda kubba manya nti yuqaddara Allah. Bw'ofiirwa omwana gamba nti qaddara Allah era bw'ozaala omwana yuqaddara Allah. So ku bino ebibaddewo byonna tetugamba bugambi nti alhamdulillah yuqaddara Allah. Omukyala bwafuna mujjawe neera agamba ekyo. Omukyala bwafuna mujjawe tikiri mu sitaani yonna. Ne bana batali basiraamu bashara. Iya ne bwaba shara. Agamba atya? Agambye yuqaddara Allah alhamdulillah. Ate ffe eno mu busiraamu omukyala bwafuna mujjawe mwana tu kirungi nnyo n'ayisa emikono mu maaso kubanga Allah atugamba buli mukyala ajja ne riziki ye era buli mukyala abeera n'omukisa gwe era buli lumu sahaba wa nabbi yamutuukirira n'amugamba nti ya Rasulallah bamuyita Abu Huraira n'amugamba ya Rasulallah najjanga ndi mwavu n'oŋŋamba nti Rasulo sahaba wasa bana nakubuuza nsomeddwa ki okubeera nti ngaggawala nfuna ssente Rasulallah n'oŋŋamba genda owase yagenda ew'omubaka nga mwavu talina mukyala yeyombekedde ali mukazigo muwulu amakulu namugamba ya Rasulallah nkole ntya okuba ne ssente omubaka eringa edduwa gye yamuwa nti genda osome eno genda okole eno yamugamba genda owase bw'awasa omukazi omu wallahi embeera ne tabuka neyoyongera okuba embi naddayo n'amugamba nti omubaka ya Rasulallah najja wano nga ndi mwavu nekugamba ndi mwavu nongamba mpasi naye bwe nawasera embeera yasandika kuba yeyongera kuba mbi nkole ntya ya Rasulallah namugamba wawasa omukazi nti namugamba ddayo wasa owookubiri okiwulira bw'awasa owookubiri namugamba nti alhamdulillah bwe nawasa owookubiri n'owookubiri yali si bulungi namugamba nti embeera ate yeyongedde okusibira ddala namugamba wasa owookusatu bw'awasa owookusatu n'agamba nti alhamdulillah embeera yateredde kakati kiki kyetunoonyamu mu ekyo ti omukyala ono lwaki bw'afuna mujjawe agambe nti amiina buli muntu oba buli mukazi buli muntu yenna Allah alina okusaasira ne rahuma n'ekisa kye yamuwa kyasobola okubeera ng'olina omukazi omu nga talina mukisa gwo n'owasa owookubiri nga talina mukisa gwo oba owookuna nga yalina omukisa kati gwe muli wano nebbaawo muli babiri gwe nebbaawo ono omukyala owookubiri lwaki oyisa emikono mu maaso asobola okujja nga yalina omukisa okugenda obbagaggawaza so omukyala bw'afuna mujja waagambe nti alhamdulillah yuqaddara Allah. Kati tolaba nga nze embeera embaddeko yonna nga bw'olaba bibadde bitambula biyuja bigira bitya era omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti gweyisa omukono ogambe nti alhamdulillah yuqaddara Allah. Tolaba nze kyanyambi
abasinga obungi bakitutenga ekizibu naye ate nze wange nakitutenga chance eya katonda okundaga abalabe bange era ne betuba tusoma dduwa nga tusaala osomanga nnyo edduwa egamba nti ai allah nsaba ondaga abalabe bange ai allah nsaba mpangula abalabe bange kati olwaleero nze nabadde n'abalabe bange bembadde simanyi allah nabanjoleka nembalaba bwabandaga era nembawangula nabawangudde ntya nti bo babadde balwanyisa ekigambo kusoma dduwa omusajja tajja kusoma dduwa tebalwanyisa awamu n'ekyo nga abasinga obungi bibadde bingi abamu basiraamu abalala balwanira eyo no musamize lwaki atwala abantu bange ate bayeetaaga ate nze benjagala mu mbeera eyo bwetyo naye nti allah yandazze abalabe bange era nembawagiraki nembalwanyisa nembawangula lwaki nabawangudde nti kati nasigadde era nkyasomera dduwa abantu kwe kubakowoola nti mujje tusome dduwa bino ebyabaddewo tebibaka nga tebitujja ku mulamwa kati tugenda oba ngenda kubannyonnyola ekigambo kyabadde balwanyisa okusoma edduwa kyeki nga tetunaba kugenda kusoma edduwa Sheikh Umar ogambye nti ekintu kyo kyakulaza abalabe oyogedde kubasamize ekintu kyo kyabaddemu nti bantu bakipanze bupanzi kyabaddemu nga abalabe bogambye mwabaddemu n'abasamize nga mwebali bali omwo nga tene kusaidi eri dini y'Obuislamu nayo nga mweri kyabadde kitya nti Allah subhanahu wa ta'ala bwakuleetera omuswiba gituyite ebizibu mu Luwarabu eguba muswiba nti oba otunula n'olaba abalabe bange baliwa kati abalabe n'abalabe nga bafubutuse mu buli bunyomero ng'eri mbasamize waliyo abalabe owulira aboolekeza Sheikh Umar obwanga naye nze nabagamba nze nnwana zisirwana ntalo z'abantu Allah yazinnwanira era olaba babadde bannwanyisa nga basamize ekyabatuuseeko oba ekibaliko wakirabye okiraba ababaddewo nga basamize bannwanyisa nze bannwana entalo zange Allah yazinnwanira nze neberera bali nga ntudde nze nkulayirira kino madamu Allah fenna yatuteekateeka n'atuteeka mu nsi naye Allah yawa omuntu rahma ndi ogenda kubeera mukugumu kino fenna abasajja abasinga obungi tusamba omupiira naye fenna abaffe tusamba mupiira gya liigi ya Bungereza buli omu yeegomba okusamba liigi y'Obungereza abasajja bali abavudde eno ne bagenda okusamba liigi y'Obungereza mu mupiira naye fenna gye tuli mu Uganda nsuubira simanyi tulinayo n'asamba mu liigi ya Bungereza mu Uganda naye nga tusamba emipiira kakati lwaki ti Allah ya kadiru ala kulli shay Allah yagera nti ono agenda kuba bwaki kati nze ndi musajja musomi wa dduwa abasajja abasomi b'edduwa bangi basoma edduwa bantu bangi ba pastors ba reverend basabira abantu nga bwenkola naye wallahi ne bigaana naye ate nojja n'olaba ntenze ne bantuukako ne mbasomera edduwa ne biwona olwo ne nfuuka omulogo ne mbasabira ne bafuna bye baagala olwo n'ofuuka akasajja akabi bye bibadde bimpalanya nti wali bwe nalengedde omusamizi ono ng'aleesa amaanyi lwaki nti abantu Sheikh Umar baayagala okusomera edduwa ate n'omusamizi ono babadde ayagala okusamiza kaakati bw'atunula nga tabalaba alaba oluggi wa Sheikh Umar olujjula buli lunaku ewuwe mu wiiki akolamu olunaku lumu n'akola ku bantu basatu ne yeebuuza nkoze ntya kati kanwanyise Sheikh Umar ono bwe mujjawo abantu bano ababadde bagende basomera edduwa ate bajja kujja ewange tugambe nti mwadde mulwanira bantu nti omusamize tafuna abantu Sheikh Umar afuna abantu ku saidi ey'omusamize kati ate ku saidi ey'eno bamashehe bo beebuuza ddala omusajja ono akikola atya naye ate ne mbasaasira nti abasajja abo abasiraamu Qur'ani gye nsoma nabo gye basoma hadithi ze nsoma nabo ze basoma zitya nti tugamba nti Allahu kadiru ala kulli shay Allah yagera buli kimu Allah yasalawo awo omwana afuule gwe omukazi omugumba awo omulala omuntu gw'atayagala omwana owulira so kakati mu mbeera eyo Allah yasalawo eri abasiraamu nti gwe somera abantu edduwa wadde obasomere tebajja kuwona naye ate bajja genda wa Sheikh Umar abasomere edduwa bawone okiwulira nti nze edduwa ze nkozesa okusomera abantu n'abasiraamu abo bamasheekh boolaba banfubutula
nabo bennyini ze babasomera. Ate Allah bwakuteekako rahma oli asobola okusomera ikhilasi, oli yennyini omusiraamu seeko omulala asobola okusomera ono omulwadde ikhilasi tikul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nga kyayagala ejjanjaba omulwadde ono mwana tu ne bigaana najje wange nze Allah gwe yateekako rahma y'okujjanjaba abantu n'ensoma essula eyo yennyini mwana tu naawona. Kaakati bo muli ne bafuna empalana n'empiiga n'effutwa ne beebuuza akasajja kano tukajjeewo tutya? Kati bye bigambo bye badde owulira, era omusajja ali kino, omusajja akola biri, omusajja alino, naye nga zonna olaba nti mpalala z'abantu bulabe bw'abantu. Kye neebaliza luli Allah nga ntandika pulogulaamu eno ne ŋŋamba nti alhamdulillah Allah yandaze abantu. Waliwo oluyimba lw'omukyala bamuyita Magi Kayima, luyimba nti osabanga Mukama n'akulaga emitima gyabo, lw'olimanya mukyalawo, lw'olimanya omwanawo, lw'olimanya mikwano gyo. Okiwulira? Naye nga tonnafuna buzibu tosobola kwawula mikwano gyo. Kakati ate buzibu buno obwabaddewo lwaki bubwo weebuli? Era omuntu ajja kwebuuza eyo nti Sheikh Umaru ddala kati kino akalowoozo kali eri omulabi wa Delta yeebuuza nti Sheikh Umaru yasomeddwa ez'ebizibu abantu ne bawona ebizibu, naye ate lwaki Sheikh Umaru ebizibu bibadde bimuliko? Naam. Nze nagamba Allah yambikkulira obwongo, nambikkulira emitwe, nambikkulira Uganda, ndowo ebyo bintu ebyo bye neeyambisa okujjanjaba abantu ne bawona. Lwaki Sheikh Umaru asomeddwa ez'ebizibu abantu ne bavuva mu buzibu, ate ebizibu bino bye bize ne bimutuukako? Yete yabirabye nga bijja. Embeera eyo lwaki nti Allah subhanahu wa ta'ala ffe bwe tuba tusoma tuli mu ddiini busiraamu tukulembeza siribasi yaffe oba constitution yaffe Quran. Bw'oba olina kyokola okulembeza Quran, bw'oba olina ekikutuuseeko ogamba nti omubaka wa Allah bwe kibaamutuukako yakola atya, kubanga kati buno omusiiba ogwazze n'ababaka baffe gwabatuukako. Nabbi Yusuf yawaayirizibwa nganze bwe bampaayiriza, ekyo ebitabo byonna kibimanyi. Bakwayiza. Of course. Nga banoonya we bayisizaawo paasi yaabwe kakkanya Sheikh Umar. Okiwulira? Kakati Nabbi Yusuf bamuwaayiriza nti yalina mukyala mukama we n'amugamba nti ono yabadde ankwata, kumbe omukazi oli yayagadde Nabbi Yusuf. Era babadde bamukwata bwati. Ono yabadde ankwata n'ayuza n'olugoye omukyalo ye yali mukama wa Nabbi Yusuf. Namulope we mukazi oyo yabadde omwana oyo yabadde ankwata era tumugobe wano. Naye obujulizi bwavaayo ng'omukazi oli eyo history ebe ekyafaayo ekyo kiwanvu sijja kinnyonnyola. Obujulizi ne buvaayo nti ddala omukazi baali bamuwaayiriza, manya Nabbi baali bamuwaayiriza. So lwaki Sheikh Umar omuswiba nga guno gwakutuuseeko ti olaba ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yafuna omuswiba ate ogwayita ne ku gwange, kubanga olwaleero nze ebyo babadde bannenyeza era nga bifaanagana bulungi ddala n'ebya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwadde babadde babikweka ti Nabbi Muhammad baali bamubonereza naki akasajja kano era ke kakola ebyamagero. Lwaki siffe? Era gwe Rasulu, gwe Muhammad, era gwe Allah gwatuma. Owulira? Be bantu bano bye banfubutula era Sheikh Umar gwosomera abantu edduwa ne bawona. Naye nga bonna bawona. Obona lino libanga ddwaliro nti waliwo abatawona. Ekigambo kino kye tuyita okusoma edduwa. Buli lw'okoola abantu nti mujje mbasomere edduwa, tusoma bigambo bya Allah. Allah yalina obuvunaanyizibwa, Allah yateekeddwa okujjanjaba oyo naawona. Tolina kawaayiro na lunyiriri w'oyita kumubuuza gwe Katonda lwaki omuntu ono musomedde edduwa n'agaana okuwona. La, era nze abalwadde bange batuula mu maaso nkugamba nti bisimillah tumaze okusoma edduwa ojja kutereera insha Allah. Insha Allah manyi kitegeeza nti Katonda bw'anaaba ayagadde. Okiwulira bulungi? Ti Katonda bw'anaaba ayagadde bwe tusoma tojja gamba nti bonna bawona. Ekyo si kigalanti nga wabula nze Allah rahma gye yampa nti majority esinga obunene okujja ewange mwana twetuula neevaawo ng'efunye byeyagala. Kati ekintu ekyo kikulwanyisibwa lwaki? Era bakulwanyisa baava eri ne ku mirembe gya Nabbi Muhammad.
nze ne bantu batuuse ku extent egamba nti Sheikh Umaru tugende twonoona ebyobugagga bye byonna tukube emmotoka z'amayinja kintu kyabadde kinene nnyo okutuuka awo tukube emmotoka z'amayinja tukonekoone factories za sofikale powder tunoonyeze lwento ze ziri supermarket ze ziri zonna tuzoonoone tuzooke nga kiva ku ki gwe wakola kasoofi of course akakanzaali kemulaba akayimba sofikale powder kakati ebyo byebimpalanya owulira kati omusajja yeetunuulira mu butuufu n'anoonya ng'anoonya alaba mu nsi muno musiraamu nga Sheikh Umaru ayina enkofiira nga Sheikh Umaru ayina ekkanzu nga Sheikh Umaru neyebuuza ddala lwaki ate Sheikh Umaru nze ansingamu omugaati kyekiri kye baabuuzanga ku mubaka wa Allah Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasajja kano ke koogera ne Katonda kubajjukira babaka ba Allah baayogeranga direct wamu ne Katonda nga tebakubye essimu ebyo ebyafaayo tubimanyi ku Musa Bible yemumanyi ne Quran yemumanyi ku lusozi Sinai so bebeebuuza lwaki akasajja kano kekoogera ne Katonda era akasajja kano ke kalina amaanyi kati bana abasiramu bebeebuuza era akasajja kano ke kajjanjaba abantu ne bawona tukole tutya tukobe ebintu byetu byonoone ye omubaka wa Allah yatuuka ne ku extent nze gye saatuuseeko kubanga baamukuba amayinja omusaayi guno ne gukulukuta ne gugenda mu ngatto ze yali ayambadde engatto nga za close omusaayi guli ne gulinnalinyanga nga mu ngatto gukola fyo naye nga